musanyufu nnyo okubaana okawungezi k'olwaleero. Muganda wange Honorable Mary Begumisa wetuweerereza mu Parliament ya Uganda ye mwana watu atwala district yonna naye ate nze mpeereza ab'Essiimi ab'Matete era nze gavana Amawogola County Ssebo. Ekyenjawulo ku mukwano gwange tiyaweerereza mu gavumenti y'NRM egenda ate nze ndi mwene ya Nuupu. Naye kati yazze independent. Bakadde bange nzize wano nsooka nze bambategeeze nti nze ndi minisita mu gavumenti ya Kyagulanyi. Ekyokubiri ndi deputy chairperson ow'akakiiko ka Public Accounts Committee Central Government. What about figure? Ekyo ebyo binfuula national leader nti bw'ondaba wano ndi mbaka wa ggwanga naye ekyenjawulo nsemba buli yaffe ffenna. Bakadde bange mbeebaza mbadde nzija ne nga ntiraba omukolo ogw'ebbeeyi. Ekyamazima omukolo gwa kitiibwa oba oyagala oba toyagala okubaka ng'oli wa ttima. Mugambe nti alhamdulillah. Ffe baani abatuula ku mukolo ogw'ekitiibwa buli kyalwalamu kyoyogera ku mukolo nguw'ebbaasa. Ibrahim otukoze obulungi obutagambika. Bakadde bange ffe ng'abakulembeze bwe tujja ku mikolo nga mutudde mwenna nze simanyi bye muwagira naye nsigala nga ngamba waliwo ekitugatta. Ye Katonda ku mukolo gw'obuyisaamu aba Allah atugatta ffenna. N'olwekyo muzikirize nnyanyize district kadhi waffe Sheyi Nulubira tukulembedde obulungi. Wenna abeerwa ebitakuligo omutuula wano district kadhi yazze anekedde anekaanekanye kubanga twafunye emmotoka waffe takyatambuza bigere. Era namukuba akamwa ne mugamba bulijjo bagamba siba emyaka 4 mu gavumenti y'NRM. Emmotoka twagifunye mu myaka 4 egya Nuupu nga tuguze emmotoka mwenna abazze mukikubire mu ngalo. Egya Nuupu twafunye emmotoka ya district kadhi. Era bwajjanga ku mikolo gye muze emmotoka ne batugiwenga amafuta omukulembeze waffe atambulire mu kitiibwa.